Zira kubakungu okuva mu America kye kiseera n'amawanga ga Africa okusitukiramu gavumenti y'olutalo Russia lwe yatandika mu Ukraine kubanga nabo lubakosa naddala mu byenfuna era nkati bakukwatagana n'eggwanga lya Senegal n'amawanga amalala okulaba nga basalira wamu amagezi ku nsonga eno. Omubaka wa America mu mukago guno Jessica Lapen ategeezezza nti olutalo lwa Ukraine ne Russia terukoma kukosa Africa mu byenfuna wabula luleeseewo n'okwawukana amawanga gano era nga bagamba nti n'omukago gwa African Union tegwavumirira Russia kimala ng'olutalo luno lutandika. Bino ebijidde nga amawanga ga Africa agawerako amafuta ge gakozesa gava mu Russia saakengana ejjibwa mu Russia ne Ukraine era nga singa olutalo luno terusalirwa mangu magezi amawanga agawerako gandikosebwa. Ate poliisi mu ggwanga lya Sri Lanka ekutte era neggalira abantu abawerako nga bano babadde beekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye n'ebyenfuna by'eggwanga eryo ebiserebye. Abeekalakasi bano abadde babagalidde emitayimbwa emiggo n'ebintu ebirala balabiddwako nga batambula boolekera amaka g'obwa pulezidenti era nga balabiddwako nga bakanyugira poliisi amayinja ssaako okulwanagana ne poliisi ebadde esudde emisanvu mu makubo okubalemesa okweyongerayo. Okusinziira ku beekalakasi bano ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga lyabwe eri waggulu nnyo nga kati ekyasobozesa muntu wa wansi kubaawo so nga n'ebyenfuna biserebye nnyo era nga kati baagala omukulembeze w'eggwanga eryo Rajapaksa alekulire. Bano era baliko n'emmotoka za poliisi ze bateekeddwa omuliro ekigiwaliriza okukwatayo abantu 54 n'ebaggalira ng'egamba nti badde bagezaako okutabangula eggwanga era nga babakubyemu n'omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Mu ngeri y'emu poliisi erangiridde kafyu wabula abeekalakasi bano bategeezezza nti tebagenda kukoowa kulaga butali bumativu bwabwe naddala ku bbeeyi y'amafuta, eddagala, amasannyalaze agavaako buli kadde n'ebirala. Mawulire gy'otobadde ebivu